Salam TV. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا تواب تب علينا أو الشيخ مقروبه هو كومي بس إنكما أو هو كومي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم نبي تويتلايني نبي عليتلايني كاتياتا بجونغ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر لاينيو يتويامبا كوكواتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم katingate wali mwana sala tarawiyo kujja konge bigambe bya bimanyi chokanga bya makuru birungi ne wankubadde nga twabiretanga mu mbeera ya waka yakayimba kunyumirwa naye nga ate bwokula otegera amakuru gabi nga bwe twali nga tusomesebwa mukadde wa Allah maghfir lahu warhamu Sheikh Abdul Nur Karuma ekiziko wabweri wansi mutambala Sheikh Abdul Nur Karuma yemusomesa wange tala naye nga bwe twayimbanga zino alifu huruful hijai nga tuzaawulamu emiteeko tuzimba mu ngeri nnya nga tutandika ayinza okugamba wahid ne tutandika alfu baun taun thaun jimun haun khaun dalin dha awo ne tumaliriza kati ne tugamba olwo tugatta biribiri alfu baun ta'u tha'u jimu ha'u kha'u dali dhal ra'u zayu sin sinu swade ladi ta'u dha'u ayni ghain fa'u qaf kafu lamu mimu nunu wa'u ha'u ya'u bwetutyo ng'oyino zitegeera mu mbeera talata olugata satu alfu ba'u ta'u tha'u jimu ha'u kha'u dali dhal ra'u zayu sinu shinu swade الله فاء ذاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء ياء كذلك إنيا رباعي الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد الله طاء ذاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء ياء نون واو هاء ياء au naenda ateka mko kugundi nunu واو هاء ياء نون واو هاء ياء nekireeta ne tuzikwata ng'ate tunyumirwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Abatulaba mwena mwebale kusiiba. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe byonna bye tusobezza. Allah tusonyiwe. Tuli bitonde byo tusobya. Allah tusonyiwe. Allah ebirungi byonna bye tukoze tusasule mu musera. Amina ya rabbi. Allah tuganyure mu bulungi bwa Ramadhani. Allahumma amin. Ze Alhaji Abdussalam Ali Kirobe akaseera ka program ya fene ya charity tubakubiriza bannange tuli kuki ku katakwi. Sheikh. Naam.
ojja kulaba okubumu ku butambi bwe Katakwi Allah nabaddeko ne mukama waffe director wa da'wa mu Uganda Sheikh Yasin Abbas Chiwa anagamba wallahi salamu charity bukyambu yonna tubikoze bwatyo no bwenge nanga byonna tubikoze twazimba Nyamitanga kye tusobodde ne tuzimba Lukalu Kabasanda Mbogo tugize tugenze Nakaloke tugenze Mulimbo ambulance bikinaga naye bukimu nagamba naye ensonga ye Katakwi you are spot on mu butuufu nagamba nti omuntu yenna ataasaddake ku Katakwi oyo omanya bwalifa ye taliba musaddaasi mukodo nagamba ekyokubiri omuntu yenna nga ku Mbogo ku Kabasanda ku bukimu ku Nakaloke kuki bwabanga Allah yamusobozesanga ng'alinako naye n'agamba ti kansaddakeko 10% kuzenira ku simu oba kansaddakeko 5% oba kale 50% naga ku Katakwi ate bwabanga ekyo yakikolanga ateekwa kudabulinga ku Katakwi yasaddaka nga 21 manya eri kati ateekwa genda ku 40 Katakwi 40 olw'embeera ya Katakwi era mbasaba bannange yiri mutugenda gifuna omuwali mu Sheikh Mugero Muhammad yatuusedda naye ensonga eno njagadde ntandike naye okubasaba bannange ekituleese wano kubasomesa kubajjukiza na kubalaga ekkubo weeriri ery'okwesiima nti tubeeko kye tusaddaaka tubeeko kye tuwaayo tusobole okuzimba Katakwi Sheikh bwetufuna sente zimala tuzimbayo emizikiti ebiri 3 4 5 wallahi mugundi mu Katakwi muno nitugamba nti katudire imaamu buli muzikiti kwa tuzimba nga imaamu tumuterawo ennyumba bwetubanga sente tuzifunye n'omwezi nga tumuterawo bwetubanga tuzifunye nga tugamba nti lwaki tuteekawo at least classroom block ya classroom zinya abaana basome tuteekewo ball insha Allah ebyo byonna singa sente tunazifuna ezimala Sheikh senga kwa tulava otuwama ebyo nabigenda Sheikh senga balete nia aba batulaba ne balete nia tusobola ne bilioni 2 okuzifuna ekyo kitufu tusobola Allah gama dhalika ala Allah biaziz wakizigana chechizo zigana ngomuntu akimanyi bulungi nti sente ezo Allah ye yazimwa yazimwongera yasobola zimujjako yamugamba waayo era nagana atatasu kizibu nnyo era sobola gana gogane ngokibenji Allah yazikuwa yazijjawo ate yazongera ate yakongera Allah nogana ate nga kuziwaayo buli wawoti yakusubiza kwongera bwongezi ate woogana yakusubiza zikusa oyinza ogana Allah kati njagala tubuzayo eddakiika 8 okuwera essaawa 3 nsaba tukole bwetuti eddakiika 8 guno gusooka nga tolinabaako nakyosomesa sooka obawe salaamu yokka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kwegamba nga sinaleta aya oyagala laba Allah be yatenda nabaga alladhina yu'minuna bil ghaibi abakiriza nga tebannalaba kote tunabaga njagala tutandikirewo eddakiika zino ziri 7 ezibulayo njagala kulaba mu ddakiika 7 guno nsobola okufuniramu emitwalo 2 mu ddakiika 7 minutes nsobola okufuniramu emitwalo 2 kitya nsobola okufuna omu bwati ng'awaayo mitwalo 2 naafuna babiri mitwalo 10 naafuna bana mitwalo 5 naafuna abantu 10 ku mitwalo 2 oba nfuna abantu 20 ku mutwalo bismillah kati gwotwanguyiza ogambe nti akandeete mutwalo kandeete 2 njagala eddakiika zino ezibulayo kati ziri 6 n'ekitundu emitwalo 2 mmanye nti Sheikh agenze okutandika okutusomesa nga biri kuno kwe tuyita 07776 nya 444 220 220 obagamba 07776 0776 binana munya 444 220 0777 binana munya 444 220 oba sekyo oyinza okuyita ku ya Airtel nogamba nti 0707 0707
715 715 715 715 wasoma jite jana era musimu yo gamba ati no direct jana bwobanga tosobodde eyo girabye 077 mukaaga nya 220 bwobanga ekyo gambye tujja kutaba tulina Momo Pay ne Airtel Merchant kakati owa Momo onyiga star ntandikira wa MTN nyiga star emu mukaaga 5 star 3 star bisatu 15 that is 3 emu 5 bisatu 15 lunana nkaaga mu 5 njikuddiramu nyiga star owa MTN nyiga star sebo tetuzimba kemishego obwana yagala tukola atyo tuzelese kemishego ajakira mfu wana wadani koza atyo sebo tuli kukata kui tuli kukemishego owa MTN nyiga star emu mukaaga 5 star 3 star bisatu 15 lunana nkaaga mu 5 hash onyige yes oba send oba okay bw'ona onyiga okay oba send oba enter egenda kwetolola mu katole ugambe enter amount sente teekamu 2 teekamu 10 teekamu 5 teekamu akakadde teekamu mmeka mu busobozi bwo oluvannyuma onyige okay bw'omala oteekamu sente egenda kuleetera gundi ziri 3 londako number 1 nyigamu 1 onyige okay egenda kusaba pini teekamu pini yo sente nga zijja bw'eba Airtel Merchant MTN tumaze ogiraba Airtel Merchant nyiga star emu 85 star 9 star 43 42 989 hash onyige enter oba send oba okay egenda kusaba amount teekamu sente zowaayo teekamu 10 teekamu 2 teekamu 5 teekamu 12 teekamu 3 teekamu 8 bw'obanga z'olina bwe busobozi bwo omutwalo 2 emeka bw'omaliriza nyiga okay egenda kugamba enter payment reference awo teekawo manyago bwe gamba enter payment reference teekawo manyago tulumbye katakwi Allahu akbar walillahi alhamdu labensiko eyo gye tugamba nti fe oba nsiko oba tujja kutuuka awo ne kakubulire awo ne tuteekawo masijidi ennene awo ogenda kulaba abasiraamu gye bava naawe weewunya waliwo yaŋŋambye naye eyo gye bali bangi omusajja tugamba nti bangi naye tebaagala ssaala nabo tebaagala kusaalira mu bisubi ate nga obakoze kaweefube w'amaanyi okuteekawo ebyo bye bataddewo so nkukakasa insha allah Sheikh wange nkukakasa insha Allah tujja kukimaliriza ife n'abo abatulaba tujja kukimaliriza kijja kugwa kale ngambye kamaro gamba ono nti inbox yajja kitegeera nti ki nti bwegamba shafa nti inbox ajja kola ki ajja kitegeera kakati okay yes Sheikh njagala abantu tugambye nti nga tonnaba kudda emitwa okuba bazedda naye ndooza njogedde nnyo batuuse baba bano bazedda naye oli abadde bambi akyalina kyambuuza kati njagala nga wandiika olwokuba nti buli obudde mbukozesezza mbogeddemu eddakiika 8 kati ku ssaawa 3 n'eddakiika 8 njagala tube nga 2 go tumaze okugafuna si bwe kiri nze kati kanziteke ku calculator kati kola boti calculator soko giteekeko ate obwanda mwebuli bannange 077 nya 220 agogo tumanye ntino agabiri gawedde kati wandikamu emitwalo 2 gye twagala eja siringi si kyekyo zenkusomera ng'oziwandikako ogamba mainansi si kyekyo kakati kola mainansi kati ntandise
Sulaimani Kayongo alese 15. Saba Allah minus 15. Wasigadde mekolo. Olwatulaga nti wasigadde 19 n'ekitundu. Hadija Tembula minus 12. Minus 12. Olongokola equals to 19 mu 13. Airtel Money no ne tataddeko sente minus mutwalo. Minus mutwalo tataddeko linnya. Minus tusigaza 18 mu 13. Jethro Mukasa alese 13. 13. Kati naye azijeko atuba tusigaza 18. 18? Abange wayinza okuvayo yagamba nti nze 10 ngiyiyewo lumu. 10 ndiyiyewo. Olina agamba nti lwaki yesibawo 5 lumu. Yirwa kinze wadde batadde toddeko da sireeta 2 n'enkyankana calculator yaabwe. Calculator gimalemu obwangu. Owa Airtel wategedde we Twitter. Owa Airtel onyiga 6. Ate abamu bavuddeyo wakyaliwo abali mu ttarawe naye abasinga bavuddeyo. Owa Airtel onyiga 6. Emu 85 star 9 star 43 42 989 hash nonyiga send oba okay egenda kukusabawo ebiddako naye bwe kugamba enter payment reference nkusaba wandiikawo mannyago bwe kusaba payment reference wandikawo mannyago. Owa MTN osobola okugoberera ku Momo oba okuteeka ku 07674 kakati nkugamba tugenze Jethro tumaze Magara Badru minus 15. Sizezo tusigaza 17 mu 15. Aidali Nasari mutwalo minus mutwalo. Tugenze Hawa and Rehema 10. Tusigaza 16 mu 10. Hawa birungi 15. Nagabye paka ku sawa 7 dakiika 8 njagala nga gabiri tugamaze nyambako agogo tugagwe tumanyi gawedde katutunire kirala tugenze mu 15 mu kakaga owe 13 tumaze Nasolo Hadija minus mutwalo Mumbejja Nasolo atuse Allah kuma Nasolo Hadija nonno mukadde wange aleso Mumbejja Nasolo aleso mutwalo tugenze tusigaza 14 mu kakaga 14 kakaga ani awaji tuyiwa mu lumu minus Latifa siringi 3 minus 3 abaye twa 15 mu 7 Namatamira alese 12. Mashallah Allah bamalire mwe sigaza 14 mu 13 mu 7 14 mu 13 mu 7 olaba kye bayita kuwaayo kye bayita okubeera awamu nti ababadde beetaaga emitwalo 20 eddakiika 8 ezisooka kati tusigazaayo 14 mu 13 mu 14 mu 13 mu 7 nga neddakiika 8 tezinnaggwa nga twakazitambulako just eddakiika 2 zokka kakati tugambe bwe tuti seeka agenda kusomesa insha Allah naye njagala agenda okusomesa ng'abiri go tumaze okugakola ki tugakutudde nti ago gakutuddwa gawedde kale tusimbule weereza 0 7 6 zimba katakwi 4 2 0 awo njagala seeka muleta irimu gyatuleetedde tuyibeeko kye tuyiga bannange sisuubira nti nno ffenna bakyali mu ttarawuya ffe nga tugimaliriza mu bwangu kituufu ate n'ekyokubiri nukusaalira awaka abasalidde wali waseka kiti twagikutudde wekiri nsalidde walaseeka simu waseeka simu naye akubisiza nga tugimaze yasaruna Allahu akbar walillahi alhamdu bannange tuweerezeeko kye tuweereza nga tetunaba kugenda wa mwalimu waffe kuba nti nno atusomesa njagadde mitwalo 2 agutuga tugasobola madhalika ala Allah bi'azizin otandise no kirabange otandise irimu toyina kusumuluka njagala osokoba kokonyo bamanye nti katika tusooka tuteekeyo kye tuyina abantu nina bameka abakaweereza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 okay 11 beba katuuka kati 11 bwe babanga batuuse tugambe nti nno abalala bonna abasigadde bakyali mutarawuya
11 be baliko kyogamba tutulaba bulungi kino kiringanga kati kuwanika mukono koweerezayo kati kuwanika mukono era ogenda wali zuno ntuuse bagamba nti gundi naga president sa abamu nga baga president sa kale wakiri gamba president aina alhadirina baliwa batuuse bebaluwa 0 nya 220 oba kati tunulya gwa Airtel manya be Airtel bagala nnyo merchant eyo owa Airtel nyiga 6 muka 856 mwenda star 43 42 mwenda 8 hash ngonyiga yes oba enter oba sendi egenda kukusaba amount yiwawe 5 yiwawe 10 yiwawe 12 tekawo omutwalo tekawo okusinzira nawe kyoga nti wange Mungu leero ampadde Mungu azimpadde lwaki sitekawo kyensobodde abala bali mukaba nti akasana kayo kyobwongo n'ensawo naye gwe iyo Allah ajokyeza kale tutuganye ensawo eyo kya naye si nnyonyo tusirweje ebugumi waayo Allah aleme kujokyesa kufuuka lweje so bw'omala okuteekamu amount nyiga okay egenda kusaba payment reference waayo wandikamu amanyago mu payment reference wandikamu amanyago onyige okay egenda kusaba pin giteekemu shekhe daye ku calculator zire onyige calculator minus Abdul Aziz Kibiriga alese 15 Allah kumalibu Kibirige 13 mu lusanvu nduga mutefu alese omutwalo finance omutwalo esi 12 sigaza 12 mu kanana mu lusanvu nakato Sumayya nalete 15 tusigaza 12 mu 13 mu lusanvu kakati Haji Badru Mutiaba naleta omutwalo finance omutwalo tusigaza emitwalo 11 mu 13 mu lusanvu Hakimu Musira naleta 10 naleta 10 tuba tusigaza 11 mu 12 mu lusanvu kakati awo Zamu Nakayenga naleta 15 yinga tezituuka mu 10 Zamu naleta 5 ije mitwalo 5 nesigala emitwalo 10 mu kasanvu mu lusanvu nga tukyalemedde mu 10 kale katulabo bayira tukyasigalayo Farida Mbeiza naleta 12 twandibanga tukyasigaddeyo mu 10 tisigadde 10 mu 15 mu lusanvu kakati Zulfa Natukunda naleta 10 njagale abirigaganye tukyalemeddeyo tukyali mu 10 mu 14 mu kasanvu oluno tetujja kusigalayo Hadija Bakayana naleta omutwalo tugende tukiriddawo tusigaza mwenda mu 14 mu lusanvu Yasini Ziyadi Kitewe naleta omutwalo wamma mwebale mutambudde abamalire zisigade beka 8 nya lusanvu Amina nakubulwa nabukalu Amina nabukalu ndoza naleta 12 twagala neze nya tuzijjemu tujiraye tusigaza 8 mu 12 mu lusanvu kakati Namukasa Sara naleta 10 ne tusigaza 8 mu 10 mu lusanvu dakika zaffe ziweddeko nga tusigazayo 8 mu 10 mu lusanvu ani atugira wa sumuluku kawo ziweddeko nga tusigaza 8 mu lusanvu notekawo ekisanamu tutandike irimu oba tulinde zigweyo notekawo ekisanamu Godfriend simanyi oyo nonduggo wange yandibanga yewange ogwemanyi Godfriend ndugga naleta omutwalo tukiridde musanvu tugeze musanvu lukumu lusanvu wanji musanvu 10 mu lusanvu Habibu Kabra naleta 15 tukiridde dakati tusigaza mukaaga lusanvu mukaaga kaka abayi kamajjukize tuyita ku 0 musanvu mukaaga nya 220 oba sekyo mama ogiraba bulungi eyo eya MTN eri gye ngambye ya 0 mukaaga nya 220 ereeta amannya ga Salamu Charity kati ne wano momo onyiga star eya MTN onyiga star emu momo pay mukaaga 5 star
3 star bisatu 15 865 hash nonyiga sendi ebisigadde byangwa paka lotuka ku pini aba Airtel nyiga star 85 star 9 star 43 42 989 hash nonyiga enter oba sendi oba okay egenda kukusaba laba katakwi eyo je twagala tubawo masjidi ey'amaanyi insha Allah naye watya nga kamera zijja nkyamalayo goberera wamaggo obimanyi bwe biggwayo paka bwe kusaba payment refresh teekawo linnya lyo watya Sheikh Mugerwa nga tuddamu okutunuzaawo kamera nga tulaga omuzikiti ogunyirira ogulimu ne carpet oba ogulimu tiles nga sente zo zirabaawo naye ng'oli omu ku abo abagamba nti nzawo nateekawo emitwalo 5 Allah wange nateekawo obukadde 10 osinzirewo mbe Allah wange awo wasigadde meka wasigadde mukaaga otyo mukaaga mukakaaga mu lusanvu mukakaaga mu lusanvu Johnson asimwe n'aleeta ebitaano atujje mu lusanvu natwala mu 2 Rashida Nalwanga n'aleeta 10 netuyingira mukaaga 5-2 Luge Swaliki n'aleeta 10 mashallah Allah kumalire waliwo agenda otukutula atujjeyo alete kisanamu awasule wao ezisigadde meka mukaaga 4-2 twagambye nti just ezisooka wano nga sekata naleeta irimu Baguma Badiru n'aleeta akakaaga abadde ayagala kujjayo kakaaga kali naye bakakutuddeko dda alesa akakaaga no alesa akakaaga isoke kakaaga kalekeeko bamuyita Mukose Jaliru Allah kumalire ya rabbi kakati ate tukiridde mu 5 Baguma Bashiri n'aleeta 4,000 inshallah Allah kumalire tusigaze emitwalo 5 mu 10,2 kakati tugenda kukka wansi Aisha Bayiga n'aleeta 5,000 mashallah tugenze mwena something kenda 2 kakati netujja netufuna wano Muhudi Muwanga n'aleeta 2,000 mashallah 12 tusigaza kasanvu 2 Haji Swale Adamu n'aleeta emitwalo 2 mu 10 oyaba yakutudde alese emitwalo 2 mu 10 ate ye watyo watandika alese emitwalo 2 mu 10 muteekekawo mu 10 tusigaze 2 kakaaga mu 2 Khalidi Musoke n'aleeta omutwalo sekati bawedde olooza tusigaze omutwalo gumu mu kakaaga mu 2 kakati ndaba wano gwe bayita Kirya Dalausi n'aleeta 5,000 gumu 1 mu 2 ani atukutula katusiime Saidati n'aleeta 2,000 uza tetugenze mu kenda 2 Hajira Nekesa n'aleeta 4,000 twasigaze 5,000 innamal a'malu biniyate Ibrahimu Katerega n'aleeta 2,000 ani atukutula tusigaze meka 3,2 ani atukutula Ibrahimu Katerega alese 2,000 ani atukuta kandwelo Luge namusobye Baguma Mukose Haji Swale Aisha Ibrahimu Katerega wuno mulabye katusibe mulese Muhudi Khalidi Musoke bonnabo mbalese ani atukutula atukutude adaya kubulako katini wabulayo meka 3,2 Hajara Shakira n'aleeta 3,000 mashallah kati ebibiri lwaki Abdussalam alekinobe Zamina nabirye n'aleeta 15,000 mashallah kakati tugeze mu balance leta irimu naye nga bw'oleeta irimu ng'abaweereza wabula kino nakyo kikulu nnyo so ejabiri alhamdulillah nga jikutuse kakati ogenda kuleeta irimu tuleeta 3 njagala kuti wa 3 tugenda okutuuka ku ssaawa 3 n'ekitundu nga katezo zijjeewo ezo zonna zijjeeko katuwandika emitwalo 3 tuyingidde 3 siwe kiri minance kati awo ogenda kuleeta irimu ogenda kuleeta irimu naye tutandika 3 nga tumanyi nti
Haji Swali Adam yakyakulembedde n'emitwalo 2,100. Ani amuvuganya? Yali ku kimeza waggulu. Ali ku kimeza waggulu nga Liverpool. Taddikayo nno. Naye ng'ataase no yiye. Ali ku waggulu nga Liverpool. Emitwalo 2,100. Tunafunayo anamugjayo mwesa 5,12 katugende mu maaso. Tweyirimu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربا إلهي كما ترب سواء ملك دلا بأسماء كفاه والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على من بعث رحمة للعالمين سوما مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سوما بابا سوما صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول صحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كان إذا حان وقت رمضان كان يبشر أصحابه وقال لهم آتاكم شهر مبارك آتاكم شهر مبارك آتاكم شهر مبارك أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah tumwebazanga wetumutendereza febani tusibye olwokusatu mu Ramadan febani abali mwaba abasibye febani abasiŋŋaaniddwa omwezi gwa Ramadan nabbi yayozayozanga basahaba namwe yabayozayozanga nga abakuŋŋaanyiza namwe tubakuŋŋaanyiza mutulaba mu madiro gammwe tubakuŋŋaanyiza tubozaayoza ne tubagamba ati ataakum shaharu mubarak Allah baletedde chance abawadde omukisa musiŋŋaaniddwawo gubajjidde omwezi ogw'omikisa gubajjidde omwezi ogw'ebirungi gubajjidde omanye ebintu byajja bisukkulumya ku binnaabyo Allah ba'da an khalaqa samawati wal ard Allah amalotonda eggulu n'ensi faddala ba'd al ashya'i ala ba'd ayina byajja sukkulumya ku binnaabyo nga biina amadaala ga ku dakiika 3 tubuzayo dakiika 14 naye twagambye nti agaasa tutugagalamu emitwalo 3 insha Allah 07776 nya 220 kyokka nga bwetulina ne macha nti eyitawaawo ne momo kwobooteka nga bwowuliriza wetegereza so Allah subhanahu wa ta'ala natuwa chance weyasitula omwezi guno ogwa Ramadan naguwa enkizo ansailul ashhur era baguyita shahrul hasanati mwezi gwakola birungi shaharu mwezi gwavuganya mwezi gwakulaga kunoonya birungi bya Allah nga yatusuubiza natukakasanga atugambye nti omwezi ogwo gwa mikisa mwezi gwabigulimu ebirungi mwezi gwakola nnyo natusumulira naga nti walidhalika n'olw'ensonga eyo kuba oli mwezi gwa kuvuganya oli mwezi gwa kusumulula oli mwezi gwa mikisa oli mwezi ogugenda okuleka nga tosigadde kyekimu kasita okoleramu ebyo by'olina okukoleramu kasita osaddaakiramu togenda sigala kyekimu Allah naga ku lw'ebirungi ebyo byonna walidhalika wafi dhalika falyatanafasil mutanafisun olwo abavuganya muvuganye abage nti tubaguliddewo mwezi gugwo guli open abavuganya muvuganye sawa ya kuvuganya kwata calculator awayirimu ng'omuzaamu nga tuleeta ng'oddamu ng'otuwayirimu yatawabu tubu alaina kaakati wuliriza twakomye nga Haji Swale Adam yali ku ntiko nga yawanise n'emitwalo emeka n'emitwalo 2,100 naye kati katusooka tulabe wano tutambudde tutya nteeraako mutwalibi mpala 25,000 Allah kusitule mutwalibi tusigaza meka 2,900 mukasanvu otyo kati ebitaano ebyo bijjeeko Yunisi Nandutu alese ebitaano mashallah Allah kusitule nabyo sigadde 2,900 mukasanvu Khadija Nantongo n'aleeta 15,000 atoloza tuba tukyali awo wangi tuba tukkiridde paka mu 2,900 mu 10,000 Khadija atwina masiko n'aleeta ebisatu tudde nawo tusiseeyo mashallah Adila akampwera n'aleeta 2,000 mashallah 2,000 tuba tugenza Sharifu Kimpi n'aleeta 10,000 mashallah kakati Beka
Muumbi n'agamba nti njagala kwenkana njagala kuvuganya anti kwotuga falyatanafasil mutanafisun njagala kuvuganya ne Haji Swale Adamu alete emitwalo 2 kati mwenkanye Beka Muumbi alese emitwalo 2 mmeka 2 tubadde tukyali ku ebyo falyatanafasil mutanafisun Muhammad Nargis Muhammad Nargis n'agamba nti tunabeera kwabo abateetangana 210 kambastagulule alese emitwalo 3 Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd tusigaza mmeka 23 mu lusanvu kakati tubadde tukyali ku ebyo 23 onagamba lwaki temuvaayo ne mudda mu mitwalo nga 19 muli ku kyekyo akutebendera bamuyita Muhammad Nargis tubadde tukyali awo Abdallah Baguma kwata calculator Abdallah Baguma kwata calculator wandika nya wandike nya letemu wandika 9 wandika 7 wandika nya jibeera emitwalo 4 mu 10 mu 9 mu 7 mu 4 zalese zitoleko kwegamba abasigukuludeyo bonna tugenze mitwalo 19 ani abasigukuludeyo bamuyita Abdallah Baguma kakati wamaliriza Ali zirimu wandika 1 shilingi emu bweti nenga ya mugaso nenga ya mugaso Allah isize tubadde 7 mu mukaga kati 7 mu 4 kakati tugenze Sumayya nakakawa naleeta 15 mashallah olwandise tolako Swaibu tumushabe naleeta 10 mashallah akulembedde bamuyita Abdallah Baguma emitwalo 4 mu 10 mu 9 mu 7 mu 4 Edrin Bibi nalete 10 kati awongo yogerezi bulayo muno tusigaza 18 waji chovola namanyi vibe tusigaza 18 ebeka 18 ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna katakwi seka kakati tugambye nti akulembedde ayina emitwalo 4 mu 10 mu 9 mu 7 mu 4 ono n'agamba naye okukwata ne tulondera te mu 10 mumeka kambajjeyo abasigukulude bendera Haji Swale Adamu tebamujjeyo da ananye atakyavuganya yafuse maniwa kati ali mu kyakuna afuze ki omukulu Marusi Nantongo nga mukyala jjeyo abaami bamaze amaanyi gampedde Allahu akbar Marusi Nantongo alese emitwalo 5 Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wabulemmeka wabula 13 ku mitwalo 3 getwagambye kakati ne tujja Fatuma Nasuna naleta 15 ne tujja Rashidi Kabengwa naleta naye 15 inshallah tusigaza mmeka tusigaza 12 mu 9 mu 2 mu 2 mu 5 0 mukaaga nya 2 koitano sadaka no wayo oba 0 7 singo osanga ya 0 ngekugamba tokyasobola kuweereza omanya nti omanyi olunaku lwonnekkiriza transactions 20 oli ne bwabanga waddeyo 5 kasaba weera 20 ngeggalawo kati ngodda ku kwansi eyo gyolaba eyo eya merchant eyo munnange byangu olabanga ebiwanvu naye byangu gutunulira mbadde njagala kuwa irimu ogisome nga tumaze kubanga tubuzayo emitwalo 10 obanga tuli wansi wa 10 kakati awo nkuwe irimu ogisomere eddakiika nga 8 uninterrupted kiwede Muhammad Nargis agambye mwenno muzanya Nargis muzanya alese emitwalo 2 Allah kakati benkanye no teke soko toleke ebiri okitondeko
okitodeko tusigaze meka emitwalo 19 njagala ampayo omutwalo tuveeyo tuddemu kakati kitegeeza Muhammad Nargis ayina naye emitwalo 5 kati bali sawa mwagala kutukola ki musasewo mwenkanenkane Muhammad emitwalo 5 Marus ndoza agambye omukyala atusinga atya naye still akyabasinza olwensonga yasoseeyo kitegeeza yakyasinze okujja nga Muhammad ayongerayo 10 oba omutwalo obemeka naye sofa Muhammad mutadde mu kyakubiri mba mukyamu atoba mukyamu Muhammad mutadde mu kyakubiri yasose waggulu ku kitimba tuweirimu tubuze emitwalo ebeka tubuzaayo nonna emitwalo 19 njagala nkutwale mu irimu nga waliwo aleeseeyo omutwalo wano tumanye nti nno irimu tukigenzeemu nga tuli wansi wa mitwalo 10 then ate nga nagambye nti irimu ogenda gye tusomera awo nabadde nsaba tugende okutuuka ku sawa 3:30 nga tumaze okufuna 3 gaffe gaggwe naye gatya mu dakiika 5 ezo tekisoboke kijja soboka 07 bannange bino bye mubulira tuvuganya bemulira twogera obulago busaakaala tukikola lwa kweyagaliza ffeffe nnyini tweyagaliza ejjana nammwe kennyini tubagaliza ejjana ekyamazima ffeffe nnyini ejjana tujagala buli lwe tubakoowoola tumanya nti naffe tuli ku mulimu ogwaki ogw'okutuyingiza ejjana nammwe ejjana tugibaagaliza billa tosobola kuwaayo notukiza shahada yo girine swala yo gisadde tokola shiriki kati kigolwa kitoyingira jjanna lwaki Allah tajikuwa era gikusuubiza dda kuwaayo Allahu akbar lwaki temu tuweeyo 0776 nya 220 njagalayo noomu bwati leese kumbita singa ofunayo omwana aleeta netudda wansi w'omitwalo 9 jeni namisango 15 naye wa mugaso tusaba Allah naawe akumalire amina Allah akusitule tusigaza 17 emitwalo 10 mu 7 emitwalo 10 otyo Sharifu Chimpi ayongeddeko 25 yawaddeyo 10 nayongerako 2.5 kati ziwandike 2.5 awo Allah yongere okusitula olabo zikendedde tusigadde 10 mu 15 mu 225 okukutula asatu gaffe ge twagambye ate nga twagawadde paka ku ssaawa 3:30 kati awo tugenda kukola tutya abavuganya bakyalina 5 wakyali baganye okuseesa ajiswali Adamu bamwisizaako degaali bamukiriza eri wansi oba hajati yanamutaasa ajiswali taterapu watayinza kuba mulijja oba abaana be banaavaayo eri ne bamugamba nti waddadi wamaffe tukuweereddeyo naye ebintu tebitambula bulungi tuleese siraaje kikomeko kato 14,500 Mashallah abadde agezesako no tujjajjayoko tusigaza mmeka 17 mu 25 emitwalo 10 mu 7 mu 25 kati kankulage nti tuleese 10 Asafu tulina masiko aleese 10 Mashallah tetuzze wansi tukiriridde ddala kwabulayo mmeka ogolese babulayo 9 725 soma irimu gabwe baweereza soma irimu baweereza inshallah shahrul hasana tuli mwezi gwa kola birungi mwezi gwa kuvuganya kola mirimu mirungi era nabbi yaganti man harima khaira Allah wakumira mu bulungi Allah watasumula mutima gwo Allah wakumira mu ebirungi fakadi harima bomidwa nnyo Allah nakumira mu kuwayo Allah natakusonyuira mu Allah natakusitulira mu madala Allah natakuwera mu birungi bye guguno sibye womaze okusiba ova kusibulukuka omazo sala tarawiya kakati atoli mukuwayo ogenda kwebaka ngo waddeyo kachagwe shahrul hasanat wezi gwakola mirungi kasta Allah kummo bulungi mu bo obomidwa nnyo era aganti shahrun la tuhassafa fadailuha wala tuaddu ebirungi byago tosobola bibala no bimalayo era nkusuubiza ne kakasa Allah yakusuubiza empere nene mugo yagawa Allah isalil insan illa ma saa togenda funo okujjako ekyo kyowaddeyo okujjako ekyo kyokoleredde togenda tolowooza nti owakakadde asookwekanankana n'oli
tulowooza nti ffenna kati ngawola nti Allah yawula ebintu faddala ba'da al-ashyaa'i ala ba'd. Allah situla ebintu ku binnaabyo. Tuyinza okulya omuceere nga nze ndidde kaiso ng'olidde basimati, ffenna tuba tulidde muceere naye nga tebifaanagana. Kati gwe awaddeyo ova osiibye, tosa kwenkanankana n'asiibye yekka ng'okuwaayo tawaddeyo. Tosobola kati tola ebintu bitera okufaanagana amannya. Naliko mu katale awo nza kaana ku ssomero nga ngenze gula binyeebwa nga kilo ya kakaaga ginuts ninsasula mbu nkyali awo omusajja najja naga nange njagala nuts naye nga byagala yenge cashew nuts ne bamuga kilo ya mega ya mitwalo 8 nagenda omutunuulira nange ne netunuulira nga tupe tufaanagana nga motofu enjawulo tuyina nene mwena mutute binyeebwa mwena mutute kiremu eyo ya 15 eyoli ya mitwalo 8 eja soro ebinyeebwa byawukana kakati nawe afudde osiibye eswala zozisala atosadda tosobola kwenkanankana n'oyo ateegasa ate wano mu kukusaddaaka naga nti wa anna sa'yahu sawfa yura, kyokolerera kyotobera wallahi ogenda kiraba. Allah agenda kikulaga ebimu tubiraba tukyali ku nsi. Olio Allah byatuwa ng'okusaddaaka kuno min wasaa'ilil barakaat, bimu ku bisumulula emikisa gyaffe n'olaba nti wotandise okuwaayo saddaase embeera tesigala kyekimu. Mutemwebuuza lwaki abasajja swali Adamu buli mulundi oitakowa tayabikanga. Allah nabbi kyakusuubiza n'agamba nti Allah tayabya ma naqasa malu abdin min sadaqatin. Allah tayabya, Allah tazamabika, Allah tayavuwaza nakusaddaka nti owaddeyo mutwala Allah kwavuwaze bal kiki Allah kyakuwa Allah kubisizaamu kyage nti wa anna sa'yahu sawfa yura. Okutobako esimu yo gyokutene otandika onyiga oweereze n'onyiga makyantiko n'obannaye nga bitawaanya ne bikutawaanya n'obinyigamu n'oweereza gati Allah ga nti olina okirabako waliwo agenda okirabirako ku nsi naye kati agamba ekyo thumma yujizaahu ebimu ogenda birabira wano Allah ga thumma yujizaahu aljazaa alawfa oluvannyuma agenda kuwa empeera nga nzito nga nene. Ezimu agenda zituweera wano, ezimu agenda zituweera ku akhera. Kati byagenda tuweera wano agambye nti gwe kola sadaka vuganya agambye nti wa annahu huwa adhaka wa abka. Oyagambye nti waayo nkuwe sanyu, oyagambye nti waayo nkumalire, oyagambye nti waayani ampola oluwolo olulungi. Ani Allah yagamba agambye nti man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana. Gwe kola kimukwata simu yo sadaka ompole nkukubisizeemu olukubisanga lunene n'agamba oyagambye okola ebyo wa annahu huwa adhaka wa abka. Yakuwa kamwenyu esente nezijja wa abuka ate yakwatamu amaziga negajja engasegase naye byengatanga tebikutuka. Wa annahu wa adhak. Kati njagala laba ani ayagala Allah amuwakamwe agambye kigwa kola kimu sadaka sala kola ibadat annahu yagambye bikola Allah jalla wa ala sadaka kwa gambi agaye huwa adhak. Onabikola agenda kuwa kamwenyu wona kodowala n'okaluba obuka yakabyamuko mu nsawo ne kaba masiga kakati baliwo abagala kamwenyu bismillah abetwagala olaba Johnson asimwe alese 10 alese siringi 5 nonno naye atusindiseko wa yes atusindikidde ddala katuba tusigaze emitwalo 9 mukenda mu 2 otyo 25 ne tujja netufuna njagala nokulaga nti mulimu abasajja Mayanja Mustafa alese emitwalo 2. Mayanja Mustafa Allah kustuli ya rabbi alese emitwalo 2 akongera ebirungi tetugenze kati mu 7 tuli mu 7 kenda 2 Mugabe Yasiri wange sokoleke ono Yadiri oba Yasiri Aisha Yadiri oba Yasiri naye teke ekikulu ye Mugabe alese 15 mashallah Kasinga Arafati naleta naye 15 tukidde nonno mukaga kenda kakati Ahmed Kalema naleta naye 10 mashallah
akulembedde si ba mitwalo 5 bakyalemedde okwetegula bali kwetaano bwetaano Abdallah Baguma nagamba naye mmwe muli kuki kale oba muli kuki Sheikh Bashir Sejjema yatega laba noono laba noono Abdallah Baguma naga laba nno bano n'aleeta emitwalo 4 nga ze yaleese lunaye kati akyusizaamu katono emitwalo 4 mukenda wandika emitwalo 4 mukenda mu bisatu mu kinaana mwemu tubuzaayo mmeka kati tubuzaayo omutwalo gumu mukanaana mulunaana mwana munnya naye ng'ekyo nkikugamba nti kati Abdallah Baguma yakutte bendera kubanga alina emitwalo 9 mu 1,355 awo nno la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu alina emitwalo 9 mu 1,355 kati amugjayo mpozi nga wa 9 kitundu wa 10 nakweyongerayo nalghiso ogamba kimina almu'minina rijalo tolako yongera twagala n'ogwo omutwalo gumu kanana tugende mu kirala Ahmed Kalima n'aleeta 10,000 mashallah tekale yaleeta wano omutwalo tukijjeko ekyo kiveewo aleesa 10,000 twaha za muweta n'aleeta 5,000 tuzigaza mmeka kumu 2 lunaana Arafati Kasinga naye n'aleeta 5,000 mashallah twakiridde dda twalo tegukyawira kasanvu lunaana na munnya Hassani Magana n'aleeta siringi 10 mashallah ana mwenyoza tugakkiriza paka mu meka mwasatu munnya si kyekyo kasanvu lunaana 3 munnya kati ne tuleeta Naswiba Namakula n'aleeta 5,000 sigazzaayo 2,000 zokka mu lunaana Nangobi Hafsa n'akikutula n'aleeta 3,000 mashallah awono tuba tugenze mu negative gwekeko tugenze mu negative kitegeeza nti ekyo tukoze eki njagala tukikutule bulungi tugambe nti tukikutule ne Kawoya Josephine naye 4,000 alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd ogenda tuzaayo mu irimu naye kansooke nzijukize mwenna abatulaba nti sente zino ze mulaba tukuŋŋaanya era ze mulaba tubakubiriza okukuŋŋaanya ezo zino ze zigenda okufuuka ennunuzi mu biseera w'ogenda okwetaagira ennyo ekikutaasa owa siringi emu eno oyo yagitaddeyo siringi 1 shilling oyo awaddeyo 10 shilling yagenda ogamba Allahu akbar wallahi alhamdu kale senga nalinako ezisinga kwezo naye ng'alaba ebirungi okununulwa okuvudde mu siringi emu bweti kakati awo nkugamba nti naawe gwalinako ate emitwalo 2 mwana tubowaye 15 ate kiyitirira gwalinako akakadde lwaki togendako ku akawunti yo n'okeberayo mu Equity mu Stanbic mu ani noga nti sentirale kanzijeyoko emitwalo 5 shekhe eddakiika tubuza 27 si kyekyo wandika emitwalo 40 tulabe kale oba zinaatulemerawo oba tezitulemerewo naye twagala emitwalo meka mu ddakiika zino tugenda sha Allah tutuuke tusukkeko ku ssaawa ennya katono naye emitwalo meka ge twagala ye target yaffe bismillah 0 musanvu mukaaga nya 2 0 0776444220. That is the AMTN number we are sending to our contributions. Now, awo ng'omanya nti nyize nze nyoma buluzungu kakati shekhe target esoose twagikutudde emitwalo 2 target eyokubiri emitwalo 3 netugikutula mutuyambeko tukutule ne target eyokune y'emitwalo 4 mutuyambeko nkakasa insha Allah target y'emitwalo 4 naye tugenda gikutula insha Allah bi'idhni rahman. Oba sekyo gwa Airtel nyiga star 8 8 5 star
9 star 43 42 989 hash nyiga send oba enter goberera ebiddako bijja kwangwira bwe kusaba payment reference wandikawo amanyago shekhe lwaki akadde kano omuzadde kintu kikyasinga okkwagala si mwana we shekhe olowooza lwaki ku ssimu yeeyo screen saver simanya mwenyizaaniye lwaki ani aliko no wange afra no way afra alhamdulillah no wange era afra yaliko mashallah shekhe kikulaga mwana wali aliya afra asma kakati kikulaga nti omuzadde ayagala nnyo omwana naye omuzadde asanyuka nga omwana ali mu ssanyu omuzadde akaaba nga omwana ali mu nnaku omuzadde anakuwala nga omwana ali mu kunakuwala omuzadde ayisibwa bubi nnyo nga omwana ali mu mbeera eteyagaza n'okusinga ggwe ali mu mbeera eyo omuzadde ayagala abaana be basanyuke omuzadde ayagala abaana bo okusoma kwe bagenzeemu kubagase shekhe waliwo abasoma ne babuuza nti kale ono yasomera ki ng'akeera ku ttabiro ng'olumu nyina allahu akbar lillahi alhamdu nyina bwe nabadde nanakuwadde nnyo nanakuwadde bandazi nno omulimu gwe nabadde nkola guli professional kati ne bandaga omuvubuka nga awanika emikono bw'ayagala okubuuza bw'abuuza ono gwe nabadde nina nyina agati oyo naye tomuwa kale omulaba oyo muzadde we alina yannyonnyodde gy'akolera nga wanene nga n'obusiraamu musiraamu nenaŋŋamba nti ali awo katamiira jjobyo naye kati oyo osuubira okusoma ku kunamugasa omwana asoma naye kunamugasa kuba tekusobola kaakati saba nnyo nsaba omuzadde kuno bulijjo tetugamba nti omwana weerayo omuzadde wo omuzadde ku luno weerayo abaana bo kababeere nga baakula dda Allah ateeke baraka mu bulamu bwabwe mu mirimu gyabwe mu kusoma kwabwe mu mikwano gyabwe mu bufumbo bwabwe mu bakama baabwe Allah abateekeremu obwabwe abateekeremu baraka kwano okusoma basobola okusoma kati nina gwe mmanyi omu mu seconds yasoma nakutula balirawo gundi kisomero kazaawo n'abasinga bannini bamu gavumenti obusawo nasoma obusawo nawumaliriza bulungi gyagenda okutwala yasaba wano emulago tebaamuwa ku gavumenti nasoma mu bulwaliro obw'enjawulo kalowinga kamuwa emitwalo 40 buli mwezi naye yakolayo ebbanga nga liiryo n'agulayo kapiki kabajaaji oyagulayo kabajaaji kamutwalengako ku mulimu naye abaava ewaka ku makya n'afuna ba omukono wayengera mutwalo yakamusula n'afuna omulala agenda mu ddakiika musaawa nga ziizo nga kuŋŋanyisa emitwalo 4 naga lwakitawana n'obusawo lwakisigana ne kano kapiki mvuge boda kabyanza ow'amaanyi so omusawo wederi kakati abazadde kati wano wetugenda 07744442220 ne Airtel Merchant nga bwogiraba ne MTN Momo saddaaka ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala akusaasirira abaana bo okusoma kubagase babeere ne baraka mu kusoma kwabwe obufumbo bafunemu baraka okwesiba shekha abantu abamu bali mu nnaku mu bufumbo tebalina ssanyu abantu abamu ku mirimu Allah bateeremu baraka bakola mirimu naye nga akola lwanaakola ntya zakolawo zaalye talina ssanyu gabane abaana bange babaki be bali kati ogenda tuwa irimu naye era nga tugenda obbawa irimu kwekyo wa antanui ala sadaqatikum aywa okuleeta niya kwekyo kyogenda osaddaka niya ya mwana wange niya ya kino Allah ino kikuwa kulwa saddaka niya gyogireeterako Allah kyakuwa emitwalo 4 ngenda kuwa irimu emitwalo 4 wamaze ogiteekako bisimillah Ismail Rubawa emitwalo 6 ku mitwalo 4 atandise na 6 agenze mu kyakubiri mashallah bano abalala gye bagira Nargisi yakomyewa musajja wange Nargisi Nargisi ajja
kwekakkana Narghisi ajja Lubowa ageze mu kyakumeka kyakubiri Ismail Lubowa aleese emitwalo 6 ogitoddeko ngitoddeko tugenze Abdunur Sesanga siringi 10 mashallah Mariam alidde ki emitwalo 2 mu 10 mashallah kyogamba yenkanye nagiswali Adam atamulabyeko omaliza Muhammad Narghis Muhammad Narghis agamba temundeka agambye ekyokubiri ekyokubiri bakintwalako n'aleeta emitwalo 2 mashallah nasigukula musajja nasigukula Ismail Lubowa naye tanasigukulayo Narghis wandika emitwalo 2 yawo gwe Allah tusigaze emitwalo beka 29 mu 8 seeko bibaze bulungi bibaze bulungi kyogamba manza kutuweereza emitwalo 10 twagambye 6 n'ebiri 1000 egyo meka egyo si 8 ebiri 10 n'omuka 8 10 ogatte n'ebiri waliwo ebiri egyo si 10 n'ekikumi kituufu munnange byoliko byebyo kati Narghis ayina emitwalo 7 oli akulembedde ali mu 9 kambajjukize Abdallah Baguma ayina emitwalo 9 mu 10 mu 355 mu kisofe ekiseeruka mu kyokubiri waliwo Narghis Muhammad ayina emitwalo 7 Narghis kwenfiira aseno nze fiira kwa Abdallah Ismail Lubowa ali mu kyakusatu n'emitwalo 6 kati ow'etaano naye kansoke ndeete toolako singi omutwalo gumu 1200 eja Saida Mashaka omutwalo gumu 1200 amujje Masaka amuleete Kampala amujje Masaka amuleete Kampala ateeka omukisa mbyokola Katantazi Ramadhani alese mutwalo Ramadhani Katantazi mutwalo tomuwe 10 mwana tu ne tujja Ahmed Kalima n'aleeta 10 mashallah ne tweyongerayo Nakawoya Josephine nagamba nabadde lulimpadde 10 kati n'aleeta 2000 nawe za kakaaga wandike 2000 Allah yongere okustula amin zino nawaayo lwaba kati buli awaayo lwa mwana Allah ateke mu baraka Allah ateke mu baraka mu bufumbo Allah muwa omukyalo omulungi Allah muwa omuwala omulungi Allah muwa omusajja omulungi kaka tugenze Umar Wanyonyi alese 12 waffe wa bulijjo alese 12 mashallah waro Airtel Money tutegedde linnya alese 108 atujje wane 108 108 si kyekyo ne tujja Zainabu Nassoma n'aleeta 2000 Allah kustule Zainab Nassoma alese nze nagambye nomfiira nno ku Ismail Lubowa tugende maaso kuna Narghis kwenfiira Hadija Nakitende n'aleeta 3,000 Hadija Nakitende alese 3,000 ne tujja Namuli Safina n'aleeta 5 Namuli ow'enkima abendiga mulwa alese 5 obitaddeko Zulaika Bright n'aleeta akanana oyo nonno as usual watajjaga ekikola amawuli Zulaika Bright akanana Allah yongere okustula kati mbulya tusigaza sente meka tusigaze emitwalo 25 mu kakaaga mu lukaaga emeka 25 mu kakaaga mu lukaaga ku mitwalo 4 bismillah Ismail Lubowa Ismail Lubowa alese emitwalo 5 Allah Ismail Lubowa kola ke emitwalo 5 Allah kustule ya Rabbi Allahumma amin akongere kakati Ismail Lubowa ali ku top alina yasoose emitwalo 6 Allah n'aleeta 5 kati alina emitwalo 11 somere bwetutambula kati kusomere bwetutambula Ismail Lubowa emitwalo 11 yakulembedde Allah kongere tugende maaso ne tuleeta muganda wange Abdallah Baguma ayina emitwalo 9 mu 10 mu 355 oli wabaguma kofiira ali mu kyakubiri naye kubulye nfiira ku Baguma kofiira nfiira ku Baguma Narghis ali mu kyakusatu n'emitwalo 7 Narghis katebo tusobola okawanika kaka tugende maaso toolako bano bawaayo lw'abaana Zulfa Natukunda alese 10 ayongeddeko bongezi kati zino z'abaana Allah ateeke omukisa mu zadde lyo Haji Swale Adam
agenza okujjanga abaana bamukutudde bunwe omanyi bayita bunwe bamukutudde naye olwagobyeyo omupiira gumu naye kale badiyu sole adamu alese emitwalo 2,100 agasseko ebina 2,100 kati alina ena 2 katwandika 2,100 Swale Adamu katumwongera amaanyi kanzire ku Swale Adamu kwangamba ntandise okwekengera ate oli wannalukola ate nobwogende wafaida ate bwogenda wasimonye kaladi tajja kunswala ofiridde kwani kunalghis nze nja kufiira ku baguma wadde ali mu kyakubiri naye ndi ku baguma tugende mu maaso Rajabu Kakooza alese 15 werinnya nowa sharia mashallah ne tugenda ewa tu bamwita Yusuf kambaza siringi 5 mashallah Allah asturi Muhammad Kabajja alese omutwaro mashallah Allah kustule nezadde lya Esther Nansubuga alese 10 alese 5 Allah kustule nezadde lyo Esther Yunus Kasita alese 10 njagala zigenda okuwera wali nyanga ziwedde yezo azo kati webula meka wabule 15 kana mu 5 nalogisa oliwa faliyatanafasil mutanafisun Yunus Kasita mbadde mwogedde Yunus Kasita omwogedde mumazza ogumu 10 kakati tuleete Hasifa n'abawanuka alese 10 Allah kustule zadde lyali tekemu omukisa sifa amin Joeli ya Nandutu alese omutwaro mashallah Allah teko omukisa mu baana bo Muzaffaru Lubanga alese 2 mashallah alese 2 awatano gavuddeko kati tugenze Hassani Maganda alese 5 shillings 5 sebo ubadiki 5 si 2 lwacho mu 2 entono sha Salwa Nakabubi alese 2,10 Allah bastuli Salwa Nakabubi 2,10 impozi agiswala agiswala ya vuze obaduga bavu amweyimba mu alese 2,10 omaliza Allah kumalire nezadde lyo omuligaze omuligaze obatya naye wendigaze bamuyita Dina oba Diana Nalunkuma alese 4 wamma abaliga mujje kati maasawo njagenda abaliga anti mwe mufumbe waka ewange mwe mufumbe mwe bannamuli bannakafeero bannarwango nantongo mwe mufumbe eka kakati tulindako bakino bevasazi bannamuli igwe katusooke tumaleyo kino atusembyeyo owendiga tumulabye Abdallah Hassan alese 10 mashallah naye ntiddemu Allah kustulina abaana bo bwe tunagenda ndiga vasazi gondi anti uliriza newe nabanga nze mpangudde anti ali mu byuma wankima naga wankima wati litateke wezi taliyo tugenze Kurthumu na Heria alese 2 Allah kumalire nezadde ya Rabbi Zamu Nakayenga alese 13 oyo wa bulijjo Allah kuongere ebirungi Zamu Sofia Hassani natugonza naleta 10 mashallah Sofia Allah kuwe mikisa n'abaana bo kade tugenda tukyali mu 10 katulabeyo tuvuddeyo Muhammad kyaterekera obadde omanyi Narghisi ono Muhammad kyaterekera alese 3 mashallah Allah alese 3 nganda wange Allah kumalire n'abaana tusigaze emeka 8 mu 2 mwana mutano nenda nze mpira kwa Abdallah Burhani Kahesi alesa 8 mashallah Allah kumalire nezadde lyo Burhan alesa 8 unanga ate nakola ki nampima jali alesa emitwalo 4 mashallah nampima naye nalabika ayagala kujja mu ringi mulaba nampima tekako emitwalo 4 kaje yagiswali agisola alina 2 agisola alina 2 tugende maaso tukikutudde
tajeti eyokusatu tugikutudde Narghis Muhammad Narghis Narghis alese emitwalo ena Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu sibera na timu esigala mabega kakati atulibwe tuti sebo tukyali tuli tuti tusibaganye Narghis alina emitwalo 11 udiwuliriza Narghis alina kati emitwalo 11 ompulira na Ismaili Lubowa naye alina 11 bonna buli mukati alina 11 soko wandike emitwalo ena tugenze mu bala tajeti eyokwe tugimaze siwe kiri kakati soko tekeko bijjako tuddamu buto kati tajeti eyokwe tugimaze eyokusatu eweddi kati eyokuna tugende mmeka kati gwoba ozireta kati eyokuna ngotitira akalanga tuli mu kumaliriza tugende emitwalo 5 uliriza kuba twasose na tageti ya mitwalo 2 ne tugikutula ne tugenda mu ya 3 ne kutuka eyana Narghis agikutudde kati tugende mu ya 5 wenchima nemba bonna abasembyeyo baleta lw'abaana duwa y'abaana Allah wenchima olese ya 5 wenchima teka wa 5 munange nga Narghis mwali muligi gamba yogera ku Isma yogera wetu watogera oyogera ku Ismaili Lubowa kati nze njogera ku Narghis oyogera ku Ismaili Lubowa bakyasibaganye Muhammad ani asoko kujayo munne abange 077 nya 220 oba sekyo tunulira momo eya MTN jajirabaawo etandika ne star emu6 5 star 3 315 865 hashi goberere biddako oba Airtel merchant otandika ne star emu85 star 9 star 43 9 shekhe tutandike taje soko tweyirimu taje tugitandika soko tweyirimu banange tusembere ku Narghis kale katulaba 5 engeri je tuli mu shahrul hasanat nga wali wa 5 gonna Allah obanaga kutulira wakati omwezo ogw'okuvuganya wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa fi dhalika kulw'ensonga y'akatakwi falyatanafas muvuganye almutanafisun abavuganya ya baghi alkhair akola nagambo wange gwe yagala ebirungi ya baghi alkhair wange gwe yagala jana ya baghi alkhair wange gwe yagala Allah kuta ya baghi alkhair wange gwe yagala emikisa ja Allah omukisa goguno goze omukisa goguno Allah gukuwadde nago ngatidde naye insha Allah wa antanu gwe bale niya gobera nenia na waito noyiride ani kumaliriza utwala atanago gaje utwala atanu kagenda kujja so mumbereyo Allah nakakasa nagambe ekyo kyokoleredde wa anna sa'yahu sawfa yura ekyo Allah agenda kikuwa nagamba nti oyo yakikusuubiza wa annahu huwa aghna yagenda kuwa obugagga Allah yagaggawaza agambye nti waayo gwe nkwongere agambye waayo nkute agambye mpola nkubisizemu olukubisanga lunene nakakasa naga oyagambye ekyo wa annahu mazima ddala oyo Allah huwa aghna yagaggawaza esente nazikuwa nsaba Allah ateeka akasente mu nsawo zammwe mwabawaayo nsaba Allah zibongere Allah bataasa obwavu ate wazibawa Allah bataasa obukoda abateekemu abo abaziwaayo n'agamba wa aghna ate era yazikwata ne zeesiba agambye nti man dha alladhi ali mumwe ampulira man dha alladhi ali mumwandaba Muhammad Narghis man dha alladhi ali mumwe ayalwewa man dha alladhi ali mumwandaba ajiswale adam yokorebo Allah qarban hasana ayeyewayo naga kukatochi kwemfira awule Allah olulungi Allah mukubisizemu olukubisanga lunene Allah yali amaliriza aya wanseno yakira ati man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira wallahu yaqbid yakwata agegwe muwe asumulule
muwe bite sente ozirabeko gwe waayo misikisa sumulukuke waayo bizinesi zitambule waayo amaka gaterere waayo Allah atereza obulamu olaba yatuuka ku sadaka nabbi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yatuuka ne konsenti egamba nti kabibi ebirwadde sadaka ebiwonya n'agamba nti dawuma rubakum gwandaba janjaba ekirwadde ekikuluma mu mubiri dawuma rubakum janjaba alusa dawuma rubakum janjaba ekyo ekikuba sembirize n'obwavu bulwadde dawuma rubakum bisadaka ng'osaddase obwavu obwo bulwadde bunene nabbi yabusabiranga buli lunaku ku makya n'akawungeezi allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr lwaki yabusabiranga kuba nakyo kikemo tebuwangaalikikamu nsaba Allah mwenna abagenda okwetaba ku luutu eno ey'emitwalo 50 Allah abateeke wala n'obwavu nsaba Allah yenna agenda okwetaba ku luutu eno ey'emitwalo 5 Allah alemekaliza emitwalo 5 Allah alemekaliza ku nsawo zo nsaba Allah gwagenda okwetabamu Allah ateeke omukisa mu buwangazi bwo bwonna bw'osigaza nsaba Allah gwagenda oziwa Allah ateeke omukisa mu zadde lyo lyeyakuwa gwe Allah gwagenda ozireeta essaawa zi agenda okwenyigiramu oba mu 10 oba mitwalo 5 oba 5 gonna ogaleete lumu nsaba wakitiibwa Allah akutaasa okubonaabona mu nsi akuwa essanyu mu dduniya 077 nya 220 eyo ya MTN 0776444220 oba kozesa momo nyiga sta kansooke ngende mpola mpola nyiga sta kamunyenye emu 65 star era 165 eroddemu akamunyenye 3 teekamu 3 nyiga star era oteekewo akamunyenye akalala 3 emu 5 ndoza tutambulira wamukwata esimu yo nsaba Allah emu 5 jimanyize 3 emu 5 onyiga 8 6 5 lozo okutta esimu wa MTN onyiga so nsaba ogibaddire mu katono 3 emu 5 3 emu 5 8 6 hash teka wakadala nyiga enter oba sendi okay egenda kwetula katidye ku government no enter amount yiwawa 5 go yiwawe 10 yiwawe 13 yiwawe siringi 2 yiwawe olusanvu yiwawe akanana mu ebina tekawo zolina Allah kirize ayanukuleddu waje nsabye yiga okay bagunde guteka yiga okay bwe maliriza egenda kusaba pini ekuletera options nyigawo 1 yigizamu 1 onyige okay ekusabe pini teka mu pini onyige okay oba Airtel nga bwogirabaawo kati bwe kiri nyiga star emu 8 5 star nkakasa gwa Airtel okutta essimu yo mu ngalo tugenda mpola mpola nyiga wetabe ku luutu eno star emu 8 5 star nyiga kamunyenye emu 8 5 era kamunyenye 9 star 9 eroddemu onyige kamunyenye 43 nya 8 43 eso nya 3 42 nya 2 43 9 8 9 hash teka wakadala ngawe tugisomye nyiga sendi oba okay oba enter yetolole ngenda kugamba enter amount seka mu sente bomala okuteeka mu sente nyiga okay ekugambe nti enter payment reference awandiikawo amanyago bannanga babadde mu tarwehe nga musanze twatandise eddaffe yaffe twagimaliza mukulika eyo tuli ku nsonga ya katakwi bannange katakwi teyandibaddeko ne muntu yenna asigalira mabega Allahu akbar walillahi alhamdu ku katakwi tewandibadde asigalira mabega ate nga Sheikh Yasin kiwewe yaŋŋambye bw'obanga bulijjo owaayo 2,000 kuno owaayo 4,000 bw'oba bulijjo owaayo 10,000 kuno owaayo 2
tugende maaso bw'omala okuteekamu amannya go nyiga okay egenda kusaba pini giteekemu onyige okay sente zijje kati njagala 5 wali irimu ogenda gireeta naye 5 tetunnagatulako yadde ekicupuli tetunaba kati kankulage tetwasemena nargisi tetwasemena nargisi nga amaze okukutula ekimesakutula sookoleke Muhammad nargisi tannakikutula yabadde ku 11 kati 5 tolako nampima twabadde tumumaze emitwalo 4 twabadde tumumaze kakati teekako ali Rubanga siringi 13 mashallah 13 zimaze Rehema Nattaba 13 mashallah Allah kumalire akusitule rehema Sharia Nandase 10 Allah kumalire akuwe mikisoro 10 Deriki Kaimagu 10 malire Allah Deriki Salima Kagoya Lusamvu mashallah Allah kumalire Kagoya Nandudu Joweria Mutwaro mashallah akumalire nyini buyinza Allah Suhaira siringi 5 mashallah Allah kusitule na za madala amin Mahmud Busia 10 Allah kumalire Mahmud oyo wandise Mutwaro pandise 10 mukama wange 10 mbadde ntidde wani omaze Khadija tulina amasiko 157 mashallah Allah kumalire amin Abdul Aziz Kibirige 15,500 15 akumalire Allah Abubakar Sesanga 2 mashallah Allah kusitule na byama Janati Nantaba 15,000 Allah kumalire Janati yakusitula amadala Esther Nansubuga 3 wabuyinza Allah ko mukisa Rabbi Muhammad Ghis Uloza si Muhammad Mugerwa Muhammad Ghis Muhammad yo nza siba na timu ebeera hansi Rubowa njagala tulageko bano Rubowa nza sibera ku timu sibanga ku timu Linda Muhammad Nargis Allah ebitwalo 5 Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd tekebitwalo 5 wacha kuba sekawange sebo twogerera Muhammad Nargis aina ebitwalo 16 tudemu tumugere takibira Allahu akbar ruba wa ninda iyo la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd sebo bwana Akiramu bwana Majidu bangama nti ensonga mugero ono tebakyamulira bulungi simanyo babiteredde mugero olwa badaga ngati mugero tetukyamulira microphone yalabika tetukyamulya kakati Abdul Majid kajja tutereza insha Allah why Muhammad Nargis kataine emitwalo 10 Muhammad Nargis sibera ku timu kati tusigaza mmeka ye tusigaze emitwalo 4 mugumu mukenda mu 138 kale tugenze wa Rashida Kagoya 13 mashallah Rashida Kagoya 13 Ahmed Kalema 12 Allah kumalira umaliza Ahmed Kalema 12 Haji Swale Adam nasigalira atyo nasigalira alesere 210 je 210 bwati ajasoba mpura naye munamulira teka ke mtwale 210 tusigaza meka asatu mwenda mwe 13 tugende kati Haji Swale Adam abawezeze emitwalo 6 mwe 13 tugende Nuriyati Nakaiza 10 mashallah Nuriyati Nakaiza 10 Yusuf Kambaza 5 50 shillings 50 wado kutendaru madenga Saidi Muzuna Saidi Muzuna omukande wafe Saidi Muzuna genda Saidi Muzuna alese 10 mashallah Allah kumaliri subhanallah tubade mwasa tumwe
obye kyakalagiza jamani tuwadde mwasa tumunane eyo ndowooza asatu muna kale yeteekakaawo Allahu akbar kati tukirize tugenderaawo kale kakati leta mwembi ne baana mwe bannange ne mwana gwe Majidu bannange Majidu azenga mwendi Majidu mwembi seba Majidu Farida Nambogo naleta emitwalo 10 Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi kakati tujja zimalayo ataano okusinziira ku mbeera tugenda zimalayo naye akadde debotawandika kati kubanga Shamimu Nabukalu aleso omutwalo mu lukaaga Rashida Nalwanga 12 Waiswa Ise 12 Seyama namba fu 5 Siraje Kikomeko Kato 15 Michael Twinaye 15 Nango Bihasfe 13 Amina Nantonge 15 Nuliat Nakaiza 10 Jibril 10 Muhammad Sesanga 12 Janati Kigonge 12 Flavia Nakagwa Bina Nakabubi Salwa 10 naweza ena 2 Jamiru Musisi 12 Nurdin Kigongo 10 Maimuna nyina muumuntu aina 13 Salama Nachidodo 15 bitano Muhammad Sesanga nayongere 12 Moses Seruwaje 13 n'abalala bachajja nsabo sibule balungi abatula mwenna tubebaza tusaba Allah nyini buyinza abamalire Allah bastule Allah bagaggawaze Allah bamazeko omwezi gwa Ramadan Allah bateke mwabo abagenda okugumalako ate abateke mwabo bagenda okusonyuwa saba Allah sitwa madala mwenna abadde kutubebaziza nganda wange Muhammadin al-Ghais sabo webale kuwaga timu ebatimu ki Mashallah timba wanguzi Allah bakume mwenna Allah amalire ensonga zammwe sigadde nze Sheikh Muhammad Mugerwa wa akhiri da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bannange nkakasa nti lubowa wange abadde akyateekako ajja naye Abdul Majid Musisi naŋŋamba nti owange va kumpewo kabasigale nga bawaayo shatura n'abawa ripooti enkya insha Allah era bwe tubeera nga tubasibuliddeawo mutuwangudde lwakuba nti tuvuddeyo budde ng'obudde bwe tulina okuvayo tebunnatuuka kubanga mudiiru tulina ono mudiiru waffe yataga mutuukire ddala ku nnya kitundu naye Majidu naga nti mbagobyeyo ngenda kuleeta mumanyi ngenda kuleeta omumanyi wa salaamu abange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh المبدي